Yesu yebazibwe mikwano, yebazibwe Omunazaalesi, musibye muti eyo mugye baleka emirimu, mwasuze muti eyo abali mu nsi, mwena gye muwangaalira babuuzaako mu linnya erisinga amannya gonna Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, amannya Favour Max Namujumbi, yes. Era nga nalokoka okubeera nakkiriza Kristo Yesu okubeera omulokozi wange. Yes, olwaleero nzize ne muganda wange sister wange bamuyita Nakiriya Lena Kwagala olw'ekisa kya Mukama. Amiina. Nsaba babuuzeeko mu linnya erya Yesu. Mukama yeebazibwe. Mwasuze mutya, mwasiibye mutya, mbaagala nnyo mu Kristo. Nange nze okubajoyininga olw'ekisa kya Mukama. Amiina, amiina. Tukwaniriza nnyo sister Lena. Ye sister wange ono Mukama mulungi tutuzzemu ne tumiitinga. Yes. Twaliko Uganda ne tuweerezaako ffenna nga tuweerezanga ffenna, then ate neno tuzzemu ne tumiitinga. Nebaza Katonda olw'ekisa ekyo kubanga ate naye atwegasseeko. Amiina. Kyano bagiyita Katonda akutula enjegere. Ye mikwano mbaagala nnyo, mwebala okusubscribinga, mwebala okulikinga, mwebala okusharinga, mwebala okukomentinga. Bannange Mukama bawe nnyo omukisa. Ye mikwano era nga mbaagala nnyo mu linnya erisinga amannya gonna Yesu Kristo omwana Katonda. Atana subscribinga, atana likinga, commentinga, osobola okulekawo awo comment mu comment section, nja kuba ngisoma bulungi mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda. Subscribinga so that tusobola okugenda live. Bwe tuweza ba subscriber abangi tusobola okugenda live mu linnya erya Yesu. Ate buli wo sharinga obeera oyambako video eno okubanga etambula. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Yesu yeebazibwe nnyo. Kakati tugenda kusoma ku kyawandiikibwa, tuzze kuweereza eno kyano yakuweereza Katonda akutula enjegere, akutula ebisiba, byonna by'olabanga ebyalema Katonda abikola ki? Abikutula mu linnya erya Yesu. Ayogera mu Yeremiya n'agamba 3:27 n'agamba nti laba nze ndi Mukama Katonda wabo bonna balina omubiri. N'abuuza nti waliwo ekigambo kyonna ekinema? Mukama tewali kigambo kimulema. Ate agamba mu Matayo nti musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe, ebyo byonna binaakola ki? Binaabongerwako. Amiina. Bw'onoonya obwakabaka bwa Katonda ne bumala butuula mu ggwe n'obutuukirivu bwe ne butuula mu ggwe, nkubuulira mu mazima buli kyoyagala Katonda agenda kikuwa, kubanga akimanyi kino bw'anaamala obbikuwa togenda bikozesa kwagalako, wabula ogenda bikozesa okwagala kwa Katonda. Togenda kwegulumiza, ogenda kumanya nti ebyo Katonda yabikoze ki? Yabikuwadde. Amiina. Amiina. So bikula Bayibuli nga naffe we tubikula eyaffe mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda. Tugenda kusoma ekyawandiikibwa kigenda kuva mu Isaaya 54 olunyiriri olw'17. Agamba nti 17. Haleluya. Tewaabenga kyakulwanyisa kye baliweesa okulwana naawe ekiriraba omukisa, era buli lulimi olulikuggolokokerako okuwoza naawe olirusinga. Obwo bwe busika bw'abaddu ba Mukama n'obutuukirivu bwabwe obuva gye ndi, bw'ayogera Mukama. Haleluya. Haleluya. Mukama ayogedde mu kigambo kye n'agamba nti tewaabenga kyakulwanyisa kye banaaweesa okulwana n'obulamu bwo ekinaalaba omukisa, tina buli lulimi olugolokoka okuwoza naawe olirusinga, kubanga obwo bwe busika bw'abaddu ba Katonda obuva gy'ali, bw'ayogera Mukama. Haleluya. Ate nga takyatuyita baddu, atuyita ba mikwano, tuli baana. Jesus omwoyo mutukuvu. Mu Bebulaniya n'agamba nti Jesus agamba nti abakulemberwa omwoyo wa Katonda abo be baana ba Katonda. Tuba tuweebwa mwoyo wa buddu okutya, wabula omwoyo yennyini awamu n'omwoyo waffe ategeeza nga tuli baana ba Katonda. Era nga tuli abaana ba Katonda tuli basika ba Katonda basikira awamu ne Kristo Yesu. Amiina. Tuli baana ba Katonda. Kati atugambye teri kyakulwanyisa. Mukwano gwange oba kizze kitya oba ndwadde oba kiki, Katonda tewali kyakulwanyisa kye bagenda kuweesa ekigenda okulaba omukisa okulwana naawe. Amiina. Si bwekityo bwe kiri sister Lena. Amiina. Mukama yeebazibwe nnyo. Teri kyakulwanyisa oba majini oba misambwa oba kizze kitya oba kyegulumiza kitya, kankubuulire ogenda kukiwangula mu linnya erya Yesu.
Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kale neebaza Katonda olw'ekyo nti kekibe ki ne bwe kijja nga kigulumidde ne bwe kiba nga kibadde kitya, Katonda agambye teri kigenda kulaba mukisa, teri kyakulwanyisa, oba magombe gawooseza ki, oba sitaani yaweeseza ki, ogenda kyasayasa, Mukama agenda kizikiriza mu linnya erya Yesu. Amiina. Amiina. So ddamu amaanyi guma omwoyo, buli kyonna ekizze mu bulamu bwo kankubuli ekigenda kufaafaaganyizibwa. Amiina. Nabagamba nti eno owaffe mu Kristo mu bulokole, buli kyonna ekijja mu bulamu bwo kasita oteerera mu Kristo kiba kiina oba olina level k'ogenda. Amiina. Sitaani talwanyisa banafu, alwanyisa baki? B'amaanyi. Mukama waffe yeebazibwe. Teri munafu agenda mu lutalo. Haleluya. So bw'olaba ng'omulabe ng'akulemeddeko akulwanyisa, manya nti olina ekyomugaso, olina Katonda, oli w'amaanyi, bwakabaka bwa Katonda. Kyova olaba omulaba ayagala okukola ki? Okuzikiriza. Mukama waffe yeebazibwe. Aba ayagala akulwanyise, akuteeke wansi mbugwe, okoowe obiveemu, tobivaamu. Nkwegayiridde nabwe atannalokoka, nkwegayiridde mukwano gwange, okkirize Kristo Yesu abeere omuki omulokozi wo. Agenda kulwanira entalo, nti bw'oba omaze okukkiriza Yesu, entalo ozirwana ng'olina Yesu. Yesu yakuzikola ki? Yazikulwanira. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Ayogera mu Yeremiya n'agamba nti Jesus, nti nze mbazi ye erwana. Mukama waffe yeebazibwe. Nti gy'agenda okukozesa okubuzikiriza obwaki? Obwa kabaka. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Sisita atuwadde ekyawandiikibwa ekyo, Mwoyo Mutukuvu. Amiina. Mukama yembazi yaffe erwana. Ffe tetulina amaanyi, tuli baana b'abantu, tuli musaayi na mubiri. Ate tewali kye tusobola kulwanyisa nga tetwogedde ekigambo. Era n'ayongera n'atugamba mu Luuka 10:19 nti yatuwa amaanyi n'obuyinza. Mukama yeebazibwe. Era n'atwongera ekyawandiiko ekirala mu Matayo 15:13 nti buli kitange ky'ataasimba eri obulamu bwaffe kirikola ki? Kirisimbulwa. Kati embeera eyo yonna gy'oyitamu kasita eba nga teyasimbibwa Katonda, egenda kusimbulwa. Haleluya. Omubi kyonna kyabadde yateeka mu bulamu bwo, obuwonge bwonna omubi bwe yabadde yateeka mu bulamu bwo, oba bwajjamu butya, oyinza okungamba ate nze sisita ndabika obuwonge obwo bwajjamu olw'okuba nze yakikola. Amiina. Katonda waffe mwesigwa, bwe twenenya asonyiwa. Ate bw'asonyiwa avaayo, kiringa ng'omwana w'onaamulaba nga badde alina omusango gw'akoze, najja n'agamba mami I'm sorry. Bwe yeenenya oyangwa mangu okukola ki? Okumusonyiwa. Kati bw'oyangwa mangu okumusonyiwa, tokoma kumusonyiwa wabula omuddaabiriza. Yesu yeebazibwe. Kati Yesu waffe takomaawo wokawuka, n'okulwana akola ki? Alwana. Yesu yeebazibwe. Ate tulina ow'amaanyi. Amiina. Tusomere Sister Ogboga na kunyambako bansome, leta nsome. Tuyina ekyawandiikibwa ekirala kigamba Yoweri 2:25. Mukama waffe yeebazibwe. Yoweri 2:25. Nkwegayidde bikulayo. Njagala nnyo okubanga omuntu weesomera Bayibuli ne tulema kusomera Bayibuli. Amiina. Nobeera nga naawe weebikkulirayo. Eno gye twajja mu Yesu twesenera. Amiina. Twesenera. Tebakusomera busomezi Bayibuli n'olekaawo. Naawe bikkulayo, olaba omuntu oyo kyakola ki? Amiina. Tukeme emyoyo. Haleluya. Tomala gayingira buyingizi n'ogamba muwulidde abulira Yesu nange kankole ki? Kanyingire. Kanzikirize byayogera. No. Keme emyoyo. Amiina. Keme emyoyo, manye Omwoyo Omutukuvu ali mu ye. Byasoma ddala Omwoyo Omutukuvu byayogera. Haleluya. Yesu yeebazibwe nnyo. Mukama waffe yeebazibwe. So kyekyo mikwano kye mbagamba, tukeme emyoyo. Si buli anajja nti Yesu nti nabeera. Bayibuli egamba nti si buli agamba nti aliyatula erinnya lye nti ye aba ayiweereza ye. N'agamba nti bangi abalijja gye nti nembagamba ku lunaku luli nti muve wendi mwabakola ebyobujeemu nga Mukama tabamanyi. Ne bagamba nti tetwalagula mu linnya lyo, tetwawonya abalwadde mu linnya. N'abagamba nti muve wendi mwabakola ebyaki? Ebyobujeemu. Kubanga baatambuliranga mu makubo gaabwe, erinnya lya Yesu baalyatulalanga naye nga tebalikola ki? Tebalitegeeza. Haleluya. Mukama waffe yeebazibwe. Nyambako ku password mukwano.
kakati tugenda soma mu Yoweri bikula Bible atalina Bible anti kati oyinza okungamba sister atalina Bible era ojja gendayo bonna amala okuwashinga video eno ku YouTube ogenda kumala ogendeyo ogikole ki obikule Bible yo notinga ebyawandiikibwa bino tugenda ojja kumala webikulireyo. Amina. Agamba nti era Yoweri 2:25 wetugenda otandikira era ndibaddiza emyaka enzige zejjalya kalusejjera n'akacaaka n'akawuka gye kaalya eringi lye nagaba okutabaala kale munaalyanga bingi nnyo ne mukuta ne mutendereza erinnya lya Mukama Katonda wammwe eyabakola eby'ekitalo n'abantu bange tebali kwatibwa nsonyi ennaku zonna. Mukama waffe yeebazibwe. Yesu agambye Yoweri 2:25 tusomyeko essuula ya 25 n'olwa 26 agambye nti nno alituddiza emyaka akalusejjera enzige n'akalusejjera n'akacaaka n'akawuka bye kaalya. Mukama waffe yeebazibwe. Oyina emyaka egyo egyafa omulabe gye yakuvuunyiza eyo n'akutwala eyo nga tonnaba kugira buli obulamu bw'emabega omulabe bwe yakufufuggaza. Amiina. Amiina. Tujja mu Yesu ng'omulabe atuyuzaayuzizza atukutte eno n'eri nga atufufugazza nga obulamu bukomye naye Yesu n'atuyamba n'atujjayo. Kati agambye nti emyaka egyo egyafa omulabe gye yali yatta kalusejjera gye kaali kaalya Mukama agenda kugituddiza. Teweenenya okwenenya kulungi tewejjusa kyekigambo kyembadde ngezaako okugamba. Tewejjusa n'ogamba ye maama kale singa bannange giri emyaka gyonna n'okaaba n'ogamba singa nazaalibwa mu famire ngagga kale singa tata wange yali minisita kale bannange singa nazaalibwa mu Amerika bannange singa nali kakabina bannange singa nali muwanvu ate oba singa nali mumpi oba te singa nafumbirwa mugagga. Mukwano gw'obanga wakkiriza Kristo Yesu suubira ekintu ekijja buli akaseera konna. Mukama waffe yeebaza. Ng'oli mu Yesu suubira ekintu ky'otalowoozanga nako ky'otasuubiranga nako amatu gaffe bye gatawulyangako ne bye gatalowoozangako Katonda byo byakolera abo abamwagala. Agamba nti ensi yonna n'okujjula kwayo byonna bibye ate ebirimu abiwaawo abakola ki abamwagala. Yesu yeebazibwe. Agamba temujjukire bye byasooka okubaawo Isaaya temulowooza bigambo byadda ndikola ekigambo ekijja kaakano kirirabika temulikimanya ti ndikuba n'ekkubo n'emunkoola ne ndeeta amazzi mu ddungu. Haleluya. Amen. Katonda tewali kimulema. Amen. Abaana ba Isirayiri bali mu ddungu nga bakaaba amaziga bagamba tetulina mazzi ne beemulugunyiza Musa. Mukama waffe yeebazibwe. Katonda n'agamba Musa bagira amazzi mu lwazi. Gwe woba olaba olwazi luvaamu amazzi. Amiina. Waliwo awalabika amazzi ku lwazi naye Katonda agajjayo. Ekyo omwana w'omuntu kyalowooza nti kizibu kye baakuyita kyonna laboko terebo riboko shekete. Mukama Katonda akola ekigambo ekijja agambye agenda kuddiza emyaka enzige byezaalya ne kalusejjera egyo emyaka egyali gyafa Mukama agenda bikomyawo. Mugambe nti wabula omwami ayinza okuba nga yakulekawo n'ogamba bannange amaze okuzaalamu abaana 14 n'alekawo. Kankubuulire balekawo embeerera ne batwala akolaki azadde. Mukama waffe yeebazibwe. Balekawo embeerera. Omukisa gwa Katonda ekisa kya Katonda kyo tekiriiko nti oba ono yakula atya. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Amiina. Ne bw'aba abadde nga mwe mulabye ku street mbu yeetunda n'akyukira Yesu. Kankubulye Katonda yakwata emmere n'agijja mu kasasiro n'agitwala mu 5-star hotel n'agiwa abantu ne bagikola ki? Oyo gw'obadde oyisaamu amaaso Katonda agenda musitula. Gwe babadde bayisaamu amaaso Katonda agenda kusitula. Akuddiza emyaka gyonna akacaaka bye kaalya. Gye wafiirwa gyonna emabega oba tewasoma oba wasoma oba wasiraana otya Katonda agenda kujjayo. Agenda kufuula ekintu ne famire yo kyetalowooza. Oyinza okuba bakugoba mu kikawa olokoka keero okosalokosa
ne bakagoba mu kisika. I am telling you, ogenda kubeera nga yegwe kiddukiro. Hallelujah. Ogenda kubeera kiddukiro. Amina. Oba wakaddiwo otyo ba face yefunyafunye etya. Katonda aba ayagera nti ogenda kufumbirwa mukwano, agenda kukuba lipeya. Amina. Olaba jjajja waffe Saala yali myaka 9 naye Bible yamwogerako nti yali muyitirivu nga mulungi okutunulira. Ne jjajja waffe Ibrahim yatya okugera nti mukazi we kubanga bali baginza omutta. Kabaka nga amwegombye n'amutwala. Naye kabaka Katonda n'amugamba oli mufubufu kubanga okutte ku mukazi wa musajja wange. Amina. So Katonda agenda kukuba lipeya, agenda kuzza bujja boy oba business zayonooneka mukwano gwange. Nywerera mu Katonda, nywerera mu Yesu, tota Yesu. Bible egamba nti munyweze obugumu bwammwe obuliko empeera ennene. Hallelujah. Tetuva mu butukuvu na butuukirivu, tunoonya obwakabaka bwe n'obutuukirivu kubanga agamba mu Isaaya nti butuukirivu mw'oliima okunywezebwa onaabeeranga wala n'okujoogebwa. Entiisa teri kusemberera, mpozi bali kuŋŋaana n'essinza aliba kuŋŋaana. Buli ali kukuŋŋaanirako aligwa ku lwo. Haleluya. Amina. Katonda mwesigwa agenda kukola ekigambo ekijja mu bulamu bwo. Agenda kuzza bujja. Si mbeera ki oba ofiiriddwa otya, oyinza okuba weesiga abantu ne bakuyiwa obwesige bwo bujja ku bantu, abantu baagali. Amina. Toba walana. Akoze obubi musasule bulungi kubanga tulina omulabe ogwo Sitaani n'emizimu gye n'erigimu ye yonna. Oyo ye mulabe. Mujjawo si mulabewo. Oyo yakukola obubi si mulabewo. Bw'amaaso omulabe Sitaani ye yamukozesa. Kati amaaso gajje ku ye gatunuulize Sitaani. Oyo musonyiwe, sonyiwa kubanga naawe bw'okuba muweekube buttooki mu ndabuli by'okoze mu maaso ga Katonda. Katonda waba asobola okusonyiwa ebyo byonna kubanga agamba nti mujje gye ndi tuteese. Gwani ateesa ne Katonda? Ffe baani bakafeero, ensi be yali yagaana bateesa ne Katonda. Amina. Ne tujja mu maaso ga Katonda ne tuteesa naye. N'omugamba Mukama mukwano gwange nzize mu maaso go n'agamba kyekyo mwana wange yogera. Mukama waffe yebaza. Ensi be yali yagaana naye atugamba mujje tuteese. Ebyo byammwe ne bibanga olugoye olumyufu biraba byerunga omuzira. Ne biba bitwakadde nga bendera binaba byerunga ebyoya by'endiga. N'agamba nti bwe tunaagonda tunaalya ebirungi by'ensi eno naye bwe tunaakaluba tunaalisibwa n'ekitala kubanga akamwa ke kikakyogedde. Buli w'okaluba n'ova maaso ga Katonda n'omwekulumbalizaako n'omugamba nakugamba munnange Makise kola kino. Omugamba nze munnange ddati. Munnange Makise fumbirwa omusajja ono w'empale ennyimpi n'omugamba Yesu mukusizeemu. Mukama waffe yeebazwe. Ati talina mpanvu. Mukama waffe yeebazwe. Amina. Amina. Empale ennyimpi esente anti omwami sente bw'aba talina bulungi ebeera mpale ennyimpi. N'omusigamu Yesu. Amina. N'omugamba mukusizeemu Yesu oyo mutwale. Amina. Amina. Amen. Kkiriza oyo gwakwadde bw'aba akugambye munnange Rena. Munnange kino kireke. Munnange Rena nze munnange ebintu ebyo byokola sibyagala. Ennyimba ezo z'owuliriza sizaagala. Kkiriza zireke. Amina. Haleluya. Kubanga we tumala okulokoka tuyina eddala. Lena bwe mbanga ndi maama wo Mukama waffe yeebazibwe. Nenkuzaala nenkuteeka wali. Amina. Omaze okuzaalibwa owezezza emyaka 2 owezezza emyaka 3 okyasaba mmere toyina luto toyera yadde olujja tokola ki nenzaala omwana omulala omwana n'akaaba akaabira amata naawe okaabira amata ku mwenna ani gwe mba ntunulira nti muntu mukulu kale ye asobola okubeera nga at least kati ye agamba n'agamba mama agenze mu nnimiro kati kansigaze omwana oba kanjereko wano kanyambeko mama kati mama akwasaganya oli omwana kanyambeko. Katonda waffe naye bw'ati bwe tumala okulokoka aba tusuubira okukyuka. Mukama waffe yebaza. Si ffe beekyusa wabula omwoyo omutukuvu yatukyusa. Mukama waffe yebaza. Agamba mu kigambo kiti sigenda balekanga bamuleka wabula mbalekedde omwoyo omutukuvu, omwoyo w'amazima oyo agenda okutoola ku byange ku bya kitange ebiri mu ggulu ajja ababuulire. Omwoyo mutukuvu atwegayirira n'okusinda okutagambika. Bayibuli egamba nti tetumanyi na kusaba nga wekigwanira wabula omwoyo mutukuvu yatwegayirira yatusindira n'okusinda okutenkanika. Mukama waffe yeebazibwe. So tusaba omwoyo mutukuvu atukyuse tukyuke tuleme kukonera mbulokole.
amina ngabo wayomba ngo tonalokoka ne wokyayomba ngo olokose mukwano tukyuko omwoyo omutukuvu atukolemu omulimo mukama waffe yebazibwe amina nga tebakyasanga Lwena ayomba ne Max tugeze Max okay oyina mutowo muto kati mwoyo tuli mu bya mwoyo ndi oli yakalokoka nawe walokoka nibasanga Lwena actually ate byebulokole tebiriko myaka oli asobola okulokoka leero gwenga wakonera mbulokole oli nakuyitako ate n'emaani akuyimusa nakuyitako okitegera kati bwakuyitako asobola waba akuyiseko najja nakuyimusa ate si kibi ekyo nakyo kastori oba oli mwetegefu okola kyokweyongerayo mukama waffe yebazibwe so oba weetaaga okukula omwoyo omutukuvu n'omusaba omwoyo omutukuvu n'omugamba omwoyo omutukuvu mukwano kakati omwoyo omutukuvu kyeki actually oli ajja kumbuuza omwoyo omutukuvu kyeki omwoyo omutukuvu genda Galatiya 5:22 agamba nti ebibala eby'omwoyo omwoyo omutukuvu kwekwagala omwoyo omutukuvu by'emirembe naye at the starting oba tonnabifuna because omwoyo omutukuvu ono ajja amina kulambo nti oba tonnatandika kukula Bayibuli egamba Mbebulaniya Mbebulaniya omwoyo omutukuvu nyamba naye mujja kunoonyayo tusome Bayibuli kama waffe yebazibwe ojja kunoonyayo ojja kufunayo amina agamba nti saabaliisa nti abaana abato banywa mata naye abakuze balya emmere enkalubo mukama waffe yebazibwe kati g'omuntu akuzeemu avuddemu oba olina okutandika okulya emmere enkalubo gweyongerayo taata atakwate maama omwoyo omutukuvu awalule bano nabo abakole ki abaleete mukama waffe yebazibwe nti ate gwe oba otandise okukolera awamu n'ekitaawo kubanga mukama atugamba tuli bakozi baki banne tukolera wamu naye amina Yesu yebazibwe so totya kintu kyonna tokenentererwa mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tokenentererwa mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda amina haleluya bana mbagala nnyo mu linnya erya Yesu amina kale mukwano nga tonalokoka nkusaba oddemu ebigambo bino amina kusaba olokoke okkirize Kristo Yesu okubeera omulokozi wo agenda kulwanira entalo agenda kukolera ebintu bingi passport kwe kulokoka first ekintu ekisookerwako ddala kwe kulokoka kubanga tosobola kulwana lutalo ng'oli wabweru waki wa bulokole amina Yesu nga tali mugwe agamba nti wetunabeera mu ye nga naffe ali mu ffe byonna bye tusaba agenda bitukolera mukama waffe yebazibwe nga bw'olaba era bw'ogenda mu ssabo ne sitaani ayagala kusooka kukuyingira zezo sente z'owaayo oba owaddeyo enkwaso n'agamba leka nkuyingire amina emizimu gye gikole ki gikuyingire mukolere wamu najyo amina kati nga naawe oba omaze ogiyingiramu y'embuzi gy'owaayo ne basala ne bakuyingizaamu emizimu naawe n'okola ki n'ogiyingira sitaani n'akolera mu ki muggwe lwakuba gwe baba tebakikunnyonnyonde kati eno waffe mu Yesu yayagala okkirize Bayibuli egamba nti okkiriza na mutima gwo n'oyatula n'akamwa ko okuweebwa obutuukirivu Yesu yebazibwe so nkwegayidde mukwano gwange kkiriza ebigambo bino mukwano gwange bino ebiro bye tulimu biro bizibu amina atayina Yesu simanyi butya bw'ogenda kuyitawo ate nga nkwegayirira kireme kukwatira wabweru amina kkiriza ebigambo bino biro bya luvannyuma Yesu agenda kukomawo okudda naye agala akomewo nga tweteeseteese kama waffe yebazibwe nga bw'olaba omusajja bw'omwanjula ewammwe n'aleeta ebintu ewammwe bw'omala omwanjula n'addayo n'ategeka mugende mukole ki mutukuze obufumbo amina mulinze embaga olinze omwami akunona ewammwe akutwala akuwase amina kati olina okweteekateeka amina togenda mu nnimiro n'otandika okulima enkyakya ne zikugenda ku bigere biki osobola okulimako katonotono oyinza ogamba ti bannange omugole naye ebiro bibeera byakwetegeka obeera mugole abalala balima abatali bagole amina ate n'ekirala olaba kiringa ebiseera bya January nga tuli mu kyalo olina okutegekawo ogenda okulimira kuba enkuba weebeeze togenda kutwalayo nsigo nga tewategeka amina Yesu yebazibwe kaakati omugolo olina okweteekateeka n'oteeka ku kalipstick ne weeyongerako akasige ne weeyongerako n'onyirira amina n'otuserera kati omwami wagenda okujja okunonera wammanga oli muwoomu wawooma dda watereera amina omwami atunulako n'agamba waawo ye omukyala wange kati awakutwa naye bw'anaakusanga mwafu peti agamba ono omukazi mutwala
Nabi kati yetekedde bufumbo kati ne Yesu waffe ayagala tweteekere obufumbo tumukkirize bwe tunaamala omukkiriza agenda kujja okukola omulimu omulungi mu ffe. Mbagambye ku Bagalatiya 5:22 kanzireyoko Bagalatiya 5:22 ebibala eby'omwoyo. Mukama waffe yeebazibwe. Kati ffe abamaze okulokoka bakkiriza Yesu Kristo, bw'omala okukkiriza Yesu Kristo ng'osaba Omwoyo Mutukuvu ng'omugamba taata gwe abaza ebibala eby'omwoyo jangu ombaze ebibala eby'omwoyo. Kati bw'onaamala okubala okwagala, emirembe, essanyu, obuwombeefu, obugumiikiriza, amiina, okukkiriza, obulungi, ekyo kye bayita okujjula omwoyo. Amiina. Abagamba omukyalo oyo yajjula omwoyo bannange muwombeefu si kwewombekako wano ng'alabye abako ne weewombekako naye nga neeri munda nga muwombeeka. Amiina. Era waliwo ekyawandiikibwa lwakuba kyerabiddemu agamba agenda kukomawo okukima ekkanisa etaliiko bbala yadde olufunyiro. Kati gwe agenda kusanga atya mulimu okulokoka n'obala ebibala n'ebibala kibyokola byobala. Ate n'atwongera n'atugamba olaba uli omuyembe ogwo gukubibwa ennyo kitegeeza guliko ki ebibala. Sisobola kuva eno kukuba muyembe ogutaliiko muyembe mba ndi mulala. Kakati sister atugambye ekintu ekyo atwadde example ey'omuyembe. Kati omuyembe ogwo tuzzeeyo wali nti tova mu Yesu olw'okuba olina okuyiganyizibwa okujja gy'oli. Amiina. Omuti gwe omuyembe guliko emiyembe ebibala bwe bakanyugire ki enkonyogo. Naye Mukama agambye nti teri kyakulwanyisa kiba naweesa okulwana naawe ekigenda okulaba omukisa. Yesu yeebazibwe. So tebigenda kulaba mukisa. Mukama waffe yeebazibwe. So atangala okukankwegayidde kwata mu kifuba kyo ogambe nti ayi Yesu nkwebaza Yesu kulw'obulokozi kubanga wajja okutulokola. Nzikiriza olwaleero Yesu okubeera omulokozi wange. Sangula amannya gange aga Max Favor mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Bw'oliba onona abalonde bo nange mbeera omu ku abo. Osonyiwe okwonoona kwange era onnaaze n'omusaayi gwo era ontukuze n'omusaayi gwo. Nkwebaza Yesu kubanga ondokodde. Mukwano gwange gwazzeemu ebigambo ebyolokose mu linnya Yesu Kristo omwana kutamu. Kusabira okunoonya ekkanisa eyimiridde ku mazima n'obutuukirivu. Buuza Omwoyo Omutukuvu kati Omwoyo Omutukuvu wali mubuuze Omwoyo Omutukuvu nyamba ondayekitinge ku kanisa ejjudde amazima n'obutuukirivu. Amiina. Etambulira mu butuukirivu n'obutukuvu. Mukama waffe yeebazibwe. Oluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu. Bw'obanga oli bweru wa ggwanga osobola nzenna kanisa kwensabirako osobola okudownloadinga radio ya MCF Radio Mutundwe Christian Fellowship. Bw'oba oli Uganda osobola ogenda Mutundwe. Bw'obanga era onoonye kanisa because Mutundwe essomero tuyigirayo buyigizi noonye kanisa era gy'ogendamu okubanga ekusumba ekulyowa omwoyo. Amiina. Ne ku Internal Life TV ku YouTube tube Mutundwe eberako mu linnya Yesu Kristo omwana kutonda buweereza bulungi mu linnya Yesu Kristo omwana kutonda. That's why nkudirectingayo kubanga nze gye nkola ki gye mmanyi. Mukama waffe yeebazibwe. So webale nnyo webalire ddala okulokoka Omwoyo Mutukuvu akunyweze mu linnya Yesu Kristo omwana kutonda. Tusinzeeko Katonda olwakadde mu linnya Yesu Kristo omwana kutonda. Muganda waffe ono mulungi nnyo mu kusinza. Omwoyo Mutukuvu yamuwa ekirabo eky'okusinza. Tulinawo ne baganda baffe abalala bali around lwakuba tebalabikidde mu kamera naye nga weebali mu linnya erya Yesu. So tugenda kusinzaako n'oluyimba lumu tujja kufunzafunzamu mu luyimba then tusabeko twegayirire. Amiina. Kama bawe nnyo omukisa. Katonda kutule njegere Katonda kutule njegere Katonda kutule njegere Katonda kutule njegere Sinza n'amaanyi Katonda kutule njegere Katonda kutule njegere Katonda kutule njegere Oh Yesu njegere tata Katonda kutule njegere Katonda kutule njegere musawo Katonda kutule njegere
Katonda kutule njegere siza Katonda kutule njegere Katonda kutule njegere musawo Katonda kutule njegere Katonda kutule njegere Katonda kutule njegere Katonda kutule njegere musawo Katonda kutule njegere Katonda kutule njegere Katonda kutule byasiba Katonda kutule njegere Mukama Katonda kutule njegere Katonda kutule njegere Tata Katonda kutule njegere Katonda kutule njegere Munene Katonda kutule njegere Katonda kutule njegere Yesu Katonda kutule njegere Oh Katonda kutule njegere musawo Katonda kutule njegere Katonda kutule njegere Katonda kutule njegere Katonda kutule njegere Katonda kutule kuyimusa Mukama tukutendereza Mukama kitange kubanga gwe Katonda wa Katonda tata oli w'amaanyi Mukama oli wa kitiibwa Mukama oli wa buyinza Mukama oli wa muwendo Katonda wamanyi tewali akwenkana tewali akufaanana Katonda wa Katonda sebotata olunaku olwaleero Katonda w'ekisa Katonda wamanyi tata waliwo enjegereza ziba abaana bafe Mukama waliwo enjegereza ziba abaweereza Katonda wa Katonda tata tewali kikulema kubanga oli Katonda akutula enjegere oli Katonda atalemera atawangulwa Mukama omwoyo omutukuvu gwe Katonda wa Katonda sebo gwe Katonda atalemera atawangulwa Mukama oli Katonda akutula buli ndagaano buli njogero Mukama okutula endagaano ez'obugumba ez'obutafumbirwa okutula endagaano ez'okulemereza obunamaani Mukama okutula endagaano ez'obwavu Mukama oli Katonda gw'atalemera kirimanyi opolumada oli Katonda gw'akutula endegere Katonda wa Katonda olunaku olwaleero waliwo abalwadde abali mu maaso gonna waliwo abalwadde Katonda wa Katonda bali online Mukama waliwo abalwadde Katonda wa Katonda dadi ngaliwo enjegereza atusiba kabaka wa bakatata ng'enjegereza atusibiwako nga tuli mu makomera Mukama enjegereza endwadde enjegereza simu ez'okusamira ez'okufa ez'okulemererwa olunaku olwaleero Katonda okutula buli ndegere Katonda wa Katonda gwe Katonda atalemerwa kabaka wa bakatata waliwo enjegereza akwata emikono zaffe Mukama tata waliwo enjegereza akwata bizinesi zaffe Mukama waliwo enjegereza akwata abaami baffe Mukama waliwo enjegereza akwata abaana baffe Mukama waliwo enjegereza akwata obufumbo bwaffe Mukama gwe Katonda w'ekisa Katonda w'amaanyi gwe Katonda atalemerwa atawangulwa Mukama yimira olunaku olwaleero Mukama tata okutula buli ndagaano buli njogero Mukama waliwo enjegereza etulondola Mukama waliwo enjegereza ekikakalo kwaffe waliwo enjegere Katonda wa Katonda enjegereza obuweereza kirimanyi Mukama tata tuweereza nga twasibibwa Mukama tata tuweereza nga twasibibwa kirimanyi Mukama tata naye olunaku olwaleero Mukama tata nga wetuze mu maaso go kabaka wa Mukama tata kutula buli ndagaano buli njogero Mukama waliwo enjegereza obwezeza okwongeza masturbation waliwo enjegereza empalana Katonda wa Katonda waliwo enjegereza etufugira mu Mukama tata gwe Katonda w'ekisa Katonda w'amaanyi Mukama gwe Katonda atalemerwa atawangulwa Mukama yimiranga Katonda wa Katonda Mukama tata yimiranga empologoma edatalemera Mukama tata okutula buli ndagaano buli mbeera Mukama tata waliwo endagaano ez'okusabira Mukama waliwo endagaano ez'okusinza abasamize waliwo endagaano ez'okusinza ebyafa waliwo enjogera okusinza ebifaananyi gwe Katonda okutula buli ndegere buli ndagaano zonna Mukama taata oli Katonda w'ekisa Katonda atalemerwa Mukama tata olunaku olwali waliwo enjogera ez'okutula waliwo olunaku enjogera ez'okutula ku lw'abaana baffe ku lw'abamiralimu ku lw'abaweereza ku lw'abasoma baffe Mukama oli Katonda atalemererwa Mukama gwe Katonda atawangula kirimanyi Mukama yimiranga Katonda wa Katonda sebo yimiranga Katonda wa Katonda dadi okutula buli ndagaano sebo oli Katonda wa Katonda Mukama waliwo endagaano ez'okukama waliwo enjogera ez'obunamaani dadi waliwo enjogera ez'obumulekwa dadi gwe Katonda wa Katonda sebo gwe Katonda okola ebikolo n'ebinene Mukama ng'oyogera mu kyawandiikibwa Mukama tata oyogera mu Matayo 15:13 dadi nti buli kitange kyatasimbera obulamu bwaffe dadi kirisimbulwa ku lw'omusaayi gwo kirisimbulwa ku lw'omubiri gwo kirisimbulwa ku lw'omusaayi gw'ekigambo ky'Omukama tata tukwita olunaku olwaleero Mukama simbula buli ndwadde Mukama simbula buli ndwadde Mukama waliwo amaziga Mukama waliwo abaalemerwa okutambula amawanga oli Katonda asimbula buli njogere oli Katonda asimbula buli njogere gwe Katonda
katonda talemerwa mukama tata gwe katonda wa bakatonda mukama kote enkweza abagerengetanya mukama olunaku olwaleero mukama tata oli katonda wa bakatonda mukama gwoja yabasire mu bunye butalemaze gwe kirimanyi kabaka wabakabakadadi olunaku olwaleero mukama ife tumanyita bali mu makomera b'abawambe newalwa abawambe bamuwaka mukama gwe katonda wa bakatonda sebo sitaani nga yawamba abafuga mukama sitaani nga yetololera mu baweereza gwe katonda wa bakatonda mukama tata tumenyamenya tuyusaza buli njegere buli ndagaano zonna dadi endagaano z'abajoja mukama ze batukolera tukutula buli ndagaano zonna mukama tata tukutula buli ndege jona mukama tata obuwonge bw'abajaja bw'abazadde bwaffe bwe twekolera mukama gwe katonda atalemerwa kabaka wabakabaka obusibi abaweereza obutalokoka obusibi abaweereza obuteeyongerayo gwe katonda okutula buli njegere mukama ezikwata abaana mukama tata abali mu mawanga ag'enjawulo mukama nga bibalumya emitwe mu biyumba mukama nga bibakwata emikono mukama tata nga bibamenya emigongo mukama tata tuyuzayiza olunaku olwaleero mukama kulwesaawe n'omukama tata kulwesaawe ey'omukaaga mukama nga lwabanyokezo emile mukama netukutula buli ndagano tukutula buli njegere zonna zonna ezigolokoka emakonde mukama tutema tuyuza kabaka tubisindika mu nsenkalo yakayakana n'omuliro gwe katonda wabakatonda mukama waliwo ebyokola n'ebifaali mukama omwoyo w'okusamira omwoyo w'okugandwa omwoyo gw'okusamira mukama tata gwe katonda ow'ekisa kabaka wabakabaka ebireetera abaana okwetunda mukama ebireetera abaana okwegabula mukama gwe katonda wabakatonda mukama tata sitaani ng'alumya abaweereza mukama sitaani ng'alumya abasumba bafe mukama sitaani alumya abaweereza mukama alumya abesuza abeegayiriza mukama gwe katonda wabakatonda mukama gwe katonda okola ebyamanyi ebyekisa gwe katonda atalemererwa mukama yimira olunaku olwaleero mukama yimira ku lw'ekampuni zaffe mukama yimira ku lw'abaana abali e uganda yimira ku lw'abaana abali e katadadi yimira ku lw'abaana abali e dubai yimira ku lw'abaana abali e congo yimira ku lw'abaana abali e syria yimira ku lw'abaana abali e jordan yimira ku lw'abaana abali e uganda gwe katonda akutula enjogero mukama gwe katonda akutula endagaano mukama gwe katonda wabakatonda mukama twalokoka nenga tetuva mu kifu twalokoka nenga tetuva mu kifu olunaku olwaleero okutula enjogere olunaku olwaleero okutula enjogere olikabaka wabakabaka sebo oyogera mu yeremiya 5:22 katonda wabakatonda sebo nti gwe mbazi yaffe erwana mukama olunaku olwaleero tukukola mukama jangu otuwanire mukama tata jangu otuwanguze kabaka wabakabaka gwe katonda akola ebyamanyi dadi gwe katonda akola ebyamagero mukama gwositula ensozi n'okumanya nezitamanya gwe katonda ow'ekisa mukama tata gwe katonda atalemererwa mukama yimiranga katonda wabakatonda yimiranga kirimanyi dadi waffe yimiranga omutonzi w'eggulu n'ensi oli katonda wabakatonda dadi oli katonda gwatalemererwa oli katonda gwatawangulwa kuba obulungi bw'omukama tata tukukola olunaku olwadabi tukukola kuba makyagaleero kuba abaana abali mu mawanga dadi waliwo abali mu biyumba abakaba waliwo abali mu biyumba abasina waliwo abali mu biyumba katebalya nga tebanywa tebebaka mukama ng'enjekereza abasiba mukama gwe katonda wabakatonda dadi olunaku olwaleero mukama tata twewaddeyo mukama oli kabaka wabakabaka dadi oyogera mu kyawandiikibwa mukama nti uli omu yaneetikanga omusalaba gwe tata netukugoberera mukama twewaddeyo kasaddaaka enamu twewaddeyo olunaku olwaleero ku lw'ensi yaffe mukama tata ku lw'ensi yaffe kabaka wabakabaka waliwo abali mu nsi ez'enjawulo mukama nga bali mu kubonaabona mukama nga babasiireyo mukama dadi gwe katonda atalemererwa mukama oli katonda ayamba abaana bo kutula buli ndagaano zonna mukama kutula buli njegere zonna mukama ezakwata abaami baffe mukama ezakwata abaweereza baffe mukama oli katonda wabakatonda dadi yimira ku lw'ekigambo ky'omukama yimira ku lw'abaana baffe mukama yimira ku lw'emikwano gyaffe mukama yimira ku lw'obuweereza mukama yimira gwe katonda wabakatonda tewali alinga gwe kirimanyi yimira ku lw'abalwadde mukama yimira ku lw'abakyala abali embuto yimira kabaka wabakabaka waliwo ebyawambibwa mukama sitaani nga yatuwamba mu nsi nga tubeera mu kwetunda mukama tubeera mu kwewemula mukama tubeera mu kuyita obwerere gwe katonda wabakatonda yimira olunaku olwaleero yimira gwe katonda wabakatonda oli katonda wabakatonda sebo oli katonda gwatalemererwa mukama tuzuude amazima mukama tukomyewo gy'olunaku olwaleero gwe katonda wabakatonda sebo gwe katonda atalemererwa gwe katonda ow'ekisa mukama tata twemenye olunaku olwaleero ku lw'emyaka ze twamala mu nsi mukama komyawo emyaka zaffe komyawo okuweereza mukama komyawo okwagala kw'okwasooka dadi mukama twonoona mu maaso g'omukama ne tuvoola abaweereza b'omukama ne tuvoola abasumba b'omukama tubeerawo nga twenyoma mukama oli katonda wabakatonda dadi yimira olunaku olwaleero mukama yimira gwokola ebyamanyi mukama otusaasire ku lwa bizinesi zaffe otusaasire mukama tata esente zitumalidde amaanyi esente zitumalidde ebiseera katonda
abakatonda mukama netwerabira amaanyi g'omukama atoyogera mu kyawandiikibwa mukama ntoyagala ababakwagala mukama n'abanyiikira okukunoonya mukama kubanga obugaga n'ekitiibwa mukama bulinawe kabaka wabakabaka obugaga bwenkalakalira gwe katonda ayamba abaana bo taata kutula buli njegere mukama kutula buli ndagano mukama olunaku olwaleero mukama waliwo abali platform mukama waliwo abali ku YouTube olunaku olwaleero ng'enjegereza abasiba mukama nga bali mu makomera mukama sitani abazimbako obuyumba mukama negwe katonda kutula enjegere kutula ku lw'abaami baffe dadi kutula ku lw'abaganda baffe sebo kutula ku lw'abaana baffe dadi kutula ku lw'emikwano gyaffe mukama abalumizi w'emigongo mukama abalumizi w'embuto mukama abalwadde b'amaaso mukama tata abalwadde b'emito mukama dadi tutambulira mu bigere mukama tusindika omuliro mukama tusindika omuliro mukama buli byokola n'ebibali tusindika omuliro mukama mu magomba g'ekikamuliro mu byote by'ekikamuliro gwe katonda abakatonda dadi ebifugira mu nsese enjawulo muliro sindika omuliro mukama tusindika omuliro mukama oyogera mu kyawandiikibwa mukama nti gwe katonda oyanuza omuliro tukwetaaga olunaku olwaleero abaana b'abantu tetuyinza abaana b'abantu tetusobola tukola omwoyo omutukuvu mukama tukola omuliro gweggulo mukama ogusanya buli mbeera ogukutula buli njegere kutula olunaku olwaleero gwe kabaka wabakabaka sebo mashandayaraba gwe katonda atalemererwa yimirira olunaku olwaleero taata tukomyewo gy'oli mukama taata tukomyewo gy'oli mukama taata tukomyewo gy'oli mukama twali twasiranira ku nsi sitaani yali awamba abaana baffe sitaani yali awamba amagezi gaffe naye olunaku olwaleero tukuyita olunaku olwaleero tukukola mukama gwe katonda wabakatonda mukama waliwo emyoyo ezyokyuka waliwo emyoyo zakalondoozi waliwo emyoyo zakalondoozi ebyebitulondoola obutafuna ezo zitulondoola mukama nga tuli ku mirimu mukama ne tubeera n'emyezi okufiirizibwa naye olunaku olwaleero waliwo omuliro waliwo amaanyi agasinga amaanyi g'abaana b'abantu oli kabaka wabakabaka oyogera mu kyawandiikibwa mukama nti katonda ali muffe mukama munene okusinga ali mu nsi tuli bansi ne tutali mu nsi mukama gwe kabaka wabakabaka sebo gwe katonda atalemererwa gwe katonda atawangulwa yimirira olunaku olwaleero yimirira ku lw'okuweereza buno yimirira ku lw'emikwano gyaffe yimirira ku lw'efamire zaffe gwe kabaka wabakabaka sebo twatambula ne tuba mu nsi zaffe ne tujja mu nsi z'abeeru mukama nga twagala okunoonya mukama kuba oyogera mu kyawandiikibwa mukama nti oliwo emikisa emirimu gy'emikono gyaffe katonda wabakatonda mukama oyogera mu kyawandiikibwa mukama tunaawolanga amawanga tunaabeeranga mitwe sebo tetunaabeeranga mikira mukama tetugenda kwewola amawanga gagenda okutwewola gwe kabaka wabakabaka sebo tumenyaamenya ulimaanyi amaanyi g'eddogogona amaanyi ag'abasabize waliwo emyoyo ez'ekika emyoyo ez'akalondoozi emyoyo ez'ekikwa mukama emyoyo ez'ebibali mukama katonda wabakatonda yimirira olunaku olwaleero yimirira ku lw'abaana bosebo taata tuli mu maaso g'omukama tuli mu maaso gwe katonda ffe katonda wabakatonda sebo yimirira nga katonda dadi yimirira empologomena kuba wansi w'ebigere byo weewali amafuta mukama oyogera mu kyawandiikibwa dadi emigeza kukuba mukama zezituwonya mukama taata yimirira olunaku olwaleero waliwo abalwadde mukama waliwo abasibe mukama ku lw'abakyala abali embuto abali mu osipita mukama abali osipita mukama taata katonda wabakatonda waliwo batwala mu ambulensi nga bagenda okubalongooza ne tusazaamu ogw'omwoyo omwoyo gw'okufiira kuleba okufa nga bazaala okufa nga abakyali bato katonda wabakatonda sebo mbaamira mu balwadde mukama mbaamira mu basawo mukama gwe katonda wabakatonda gwe musawo singa abasawo gwe looya singa abalooya gwe mulwanya singa abalwanyi mukama gwe musumba singa abasumba gwe kabona waffe mukama taata kabaka wabakabaka twonga munagano ey'omusaayi gwo abakyala bona bali embuto tubawonga munagano ey'omusaayi gwo olwasukulufize mukama tugiwonga munagano ey'omusaayi gwo oyogera mu Isaaya mukama nti abaana baffe dadi baliyigirizibwa mukama taata yimira ku lw'omwezi guno dadi yimira ku lw'ettaamu eno mukama katonda wabakatonda dadi labisibwa ku lw'abaweereza yensuwa mukama taata ku lw'abalwadde mukama taata sira bali mukomera mukama ne basize erinnya lyo mukama ekomera n'eryegula mukama ekomera n'erimenyeka mukama naye olunaku olwaleero mukama katonda w'ekisa mukama taata tukola omwoyo omutukuvu jangu omaamire mukama omaamire eri abalokose omaamire ku lw'abalwadde omaamire ku lw'ensi zaffe omaamire ku lw'Uganda yaffe omaamire ku lwa Saudi
dali omamira ku abali kata omamira ku abali Dubai abali Syria mamira abali Kongo mamira mukama mamira dadi mamira gwe kirimanye gwe katonda talemererwa gwe katonda olwana mukama oyogera mu Zaburi eyasatu omwetaano mukama ntolirwana n'ababalwana naffe mukama tata emirona kolwalero tatanga twonga mundagane omusaigo twonga mundagane omusaigo amachagalero twonga mundagane omusaigo amachagalero twonga musaigo nakolwalero yemerera abakatonda abakatonda yemerera ku lw'obuweereza yemerera kabaka wabakabaka mamira ku lw'emikwano gyaffe mamira abalwadde bona dali by'omwoyo munda zaffe mukama kabaka wabakabaka simba obutuukirivu bwo munda zaffe mukama kitange bunesi leka abalwadde babone kabaka wabakabaka taata leka ekitiibwa kyo kirabisibwe mukama leka buli kimu kyonna taata ekikolebwa leka kigulumize erinnya ly'omukama kabaka wabakabaka nanyini gunesi mamira mukama mamira Uganda mamira amakanisa mamira abasumba mamira abaweereza mamira mukama ekanisa y'omumbirigo gye gusaasaanira mamira amasomero mukama kitange gunesi mamira abasawo mukama mamira abasumba mamira mukama taata amakomera mamira mukama kitange taata Yesu wange mamira buli wamu ozikirize buli maanyi gwe nange magombe obetentera buli kirooto kyonna ekyobubi birooto byonna ebibi tubisazaamu n'endagaano y'omusaigo Yesu tulangirira obulamu n'ekisa kyo mukama eri buli muntu yenna mukama kabaka wabakabaka jangu weerage nga buli katonda w'amaanyi katonda omukulu katonda omusigwa mu linnya erisinga amannya gonna Yesu Kristo omwana katonda omulamu amiina ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo nekwagala ali katonda n'ekisa ekyokumwoyo omutukuvu bibeere naffe ffenna eyabwe Uganda bonna mirembe n'emirembe amiina tubaagala nnyo mu linnya Yesu Kristo omwana katonda omulamu naye Yesu yasinga okubaagala munyweze Kristo munyweze obutuukirivu Bayibuli egamba nti naye omuweereza wange anaabeeranga mulamu lwa kukkiriza mukwano gwange Yesu yeebazibwe so mukama abaagala nnyo Sister Rena tusibule baganda baffe tubaagala nnyo mu linnya Yesu Kristo omwana katonda subscribinga likinga sharinga commentinga Molinye Yesu Kristo manakram Yesu anange mbagaliza amacha malungi tulangirira omukisa amacha galera bagenda okukola bagolokose mukama abatemere kubo abatali Yesu abanonya okutambula tugenda mu mawanga banage mukirize Yesu kubanga yabikola era asobola mu Kristo Yesu shalom amin tuyanza nyo Sister Rena okukyalako ku chano yaffe mukama akwenye omukisa we balikuweereza Yesu amina nange we balokunyaniriza olw'ekisa kya amina bannange ne baganda baffe mwe balikubeerawo yadde temulabikidde mu kamera amina bannaye mweraba